Yes, mu mawulire ge tulinawo agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si birungi eri Paulo Kagame Rutagambwa amagye ga Rwanda Defence Forces RDF wamu n'akabinja ka M23 bwe beegatta ogenda maaso n'okuba nga batigomya emirembe mu ggwanga erya DRC naddala mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kakati wetwogerera ng'era okufaananako n'olunaku olwajjo wetwogerera nga si birungi amagye ga FARDC gagenda maaso n'okuba nga gabakolako nga gayambibwako abalwanyi aba Wazalendo. Kigambibwa okusinziira ku information gye tufuna amawulire agava side eyo abamu kuba RDF Rwanda Defence Forces gano no magye ga Rwanda magye ga ggwanga ddamba kigambibwa okuba nti bakubiddwa bubi nnyo abamu ku bo balabiddwako nga n'ebyokulwanyisa byabwe babisuddewo abo basobodde okusimattuka. Waliwo oluseregendo olulabiddwako lw'abajaasi aba Rwanda nga bali wamu n'akabinja ka M23 nga batambula bafuluma ekitundu ekimu nga boolekera ekitundu ekirala. Gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ekoze ekisoboka nga yeeyambisa ebyokulwanyisa tekinologiya ow'ekika ekya waggulu ennyo. Ekimotoka ekyo kyolaba kigambibwa okuba nti kiyambako mu kukola emirimu egya GPS oba Global Positioning System ne baba nga basobola okuloketinga abayeekera bano bali luddawa amagye ga Kagame gali luddawa nti era newankubadde nakyo bakikosezaamu bakubiye oluseregende lw'abajaasi ba Rwanda oba nga bali wamu n'aba M23 mu kitundu ekimanyiddwa nga Masisi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga kigambibwa okuba nti bano babadde bayekera ba M23 nga bali wamu n'amagye g'eggwanga erya Rwanda. Batugambye an unidentified military drone has just bombed a column of soldiers near Litingiti Masisi in the Democratic Republic of Congo. According to eyewitnesses, several wounded and dead are said to be Rwandan soldiers and M23/AFC rebels. Uliriza. Batugambye nti bangi ku bano babadde balwanyi b'amagye g'eggwanga erya Rwanda RDF. Jukira bano babateekako denvumbo eggwanga lya America lyabakubadda sanctions nti lwaki bayambako abayekera ba M23. Kakati abasobodde okusimattuka bye bino ebyokulwanyisa byolaba bye basobodde okugenda maaso n'okuba nga babasuuza wabula ng'ate kigambibwa era kikakasiddwa nti ate era bangi bakakasiddwa nti battiddwa nga bajaasi ba ggwanga ddala bali mu ggwanga ddala bagezaako okulaba nga batabangula bayambako akabinja aka M23. Gavumenti ya Felix Tshisekedi neegamba wano mujja tuwulira nga n'abalwanyi aba Wazalendo uliriza nakugambye ekigenda mu maaso Paulo Kagame Rutagambwa newe omulaba akoteka omutwe si birungi ku saidi ye eno amagye ga FARDC nga gayambibwako aba Wazalendo amagye gagenda maaso n'okukola ebikwekweta ebyenjawulo ate ebiriddeedire babakuba bubi nnyo era amagye ga Rwanda gagambibwa okuba nti gali mu kusaanawo kyokka mukadde ke kamu ate n'abalwanyi sijja bayita bayeekera abalwanyi ba Wazalendo jjukira nakugamba aba Wazalendo bantu ba bulijjo abeewaayo ogenda maaso n'okuba nga balwanirako gavumenti ya mukama waabwe oba pulezidenti waabwe Felix Tshisekedi nga bagamba tetujja kukkiriza ggwanga ddala lijje wano libeere nga liwamba obuyinza mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati bano abaali aba people power yeri bo bagamba nti ffe tetugenda komako street katugende tukwate enkebete tugende mu nsiko tulwanirire omukulembeze waffe amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Shilombo Antoine agende maaso n'okuba nga afufuggaza abakulu bano era wenjogerera Kagame ebibye si birungi ewakane mu kibira bagenda maaso n'okuba nga bamukuba nkugambye oluseregende lw'abajaasi ba Rwanda lulabiddwako nga lukubwa bubi nnyo kyokka ate waliwo n'abalala abalabiddwako nga bali neutralized bano babakutadde mu nkwawa ne babatuuza wansi ne batandika okubalayiza ne babakyusa ne babazza mu either bagenda kubateeka mu Wazalendo babeere nga balwana nabo batandika ate bakozesa okkuba gye bavudde oba si ekyo bagenda kugenda mu magye ga ggwanga erya DRC oba si kyo bagenda kubeera nga bakwatibwa ng'abawambe ab'omu lutalo oba kye tuyita war hostages. Kakati wetwogerera bino bimaze okuba nga bituukawo bangi bakwatiddwa bamaze okuba nga bawambibwa kyokka ate era waliwo ebitundu ebyenjawulo M23 n'amagye ga Rwanda mwe bibadde biremedde nga birabiddwako ng'amagye ga Congo wamu n'aba Wazalendo nga babafuukidde abasajja bakubye emmundu mu nnaku nga 2-3 eziyise ne baba nga basobodde okusuuza ebitundu ebyenjawulo byonna ebibadde bimaamiddwa abasajja bano aba Rwanda. Aba Wazalendo gaye bantu ba bulijjo bavubuka era nga bw'omulabaawo. Panic is reportedly growing in the strategic mining town of Rubaya, North Kivu, as Wazalendo fighters intensifies offensives against the M23 RDF positions across the Masisi territory. Waliwo territory gye bayita Masisi territory. Rubaya, town gye bayita Rubaya mu North Kivu. Aba Wazalendo bakubye emmundu
gy'otalabangako abo bantu ba bulijjo bavubuka bakubye kye bayita enkebete amagye ga Rwanda g'olaba nti gaggwanga ddamba ne baba nga babasuuzizza akatundu akamanyiddwa nga Rubaya ke babadde baalemeramu kyokka nga kigambibwa wano we wali strategic olw'ensonga we wasinga bye bimu ku bitundu ebisingamu ebyobugagga eby'omu ttaka emmundu esese okumalira ddala essaawa ez'okumukumu non-stop paka amagye ga Rwanda Paul Kagame Rutagambwa bw'agambye nti ekyamazima ekimala obusajja butukubye ekikopo. Eggwanga lya Democratic Republic of Congo ngenda bikulaga mu bujjuvu otegeere Paul Kagame Rutagambwa embeera nga bwegenze maaso n'okubanga emutuula mujjukira nakugamba nti bano abasajja boolaba abeetoolodde eggwanga lya Congo nga bwe bali abanywanyi ekiyinza okutwala oba okusaanyawo obuyinza bwabwe teweerabira oba teweewuunya nnyo nga kifubutuse mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo gye bagenda maaso n'okuyambako oba n'okulwanagana n'obubinja obw'enjawulo naye nga kigambibwa nti ebimu ku bigendererwa byakubba bya bugagga bya mu ttaka eby'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kakati gwagoberera era gwamaze ebbanga ng'otambula naffe nkwebaza naddala gwajja mu comment section n'oteekamu obubaka ku nsonga zino zennyini ze tugenda maaso n'okuba nga tukutuusaako njagala okutegeeza nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo litukwatako nnyo information ye vast idea yetukwatako nnyo nga bannayuganda ensonga lwaki naffe kaweefube twamukola era guno twagwewa ogenda maaso n'okuba nga tukufeffettera amagye ga Rwanda RDF gaateekebwako envumbo naye nga mu kubateekako envumbo bino byennyininyini bye bali mu kukola bye byabateekesaako envumbo envuvuumo zibadde nga zitambula nti amawanga ag'enjawulo gatandise okuyambako eggwanga lya Democratic Republic of Congo okulaba nga lifufuggaza abayeekera bano n'amagye g'eggwanga erya Rwanda era batuuse n'okukozesa tekinologiya ow'ekika ekya waggulu ennyo wano balokeetinga ne bamanya nti bano abayeekera bali luddawa era bayambibwako ani then eno wansi emmundu negenda maaso n'okuseka ngeno waggulu babalengera era basobola balokeetinga kyova olaba nga drones kati ennaku zino Congo zesinga okukozesa era nga drones ezo zibadde zikola omulimu zikuba ekikopo nga zisinga nakusaanyaawo bamu ku baduumizi kakati ate ekyo kibadde kikolebwa ng'ate ne wansi abawazalendo nabo tebatudde bagenda maaso n'okukola omulimu era ebyo byolaba bye bimu ku by'okulwanyisa ebyabasuuziddwa aba Rwanda n'aba M23 bye babadde bakozesa ebimu ku ebyo ebimu bizuuka ezimu mmundu zino zetwakazaako zikase piki n'ebirala byonna nga bw'obirabye bikubiddwa nga bwe ngenda okuwa information obeere ng'otegeera bulungi wabula we twogerera kati abawazalendo be bali mu kwetaaya n'okweyagalira mu kitundu ekimanyiddwa nga Rubaya jjukira jjo nakuwadde amawulire ne kugamba Felix Tshisekedi yayisizza ekiragiro nti n'ebimu ku by'obugagga ebibadde bisimibwa abasajja bano kiba kisoboka babireke kakati njagala okutegeeza babadde bya bigambo kakati wenjogerera batandise okukifuuwa nga bakizza munda wazalendo wamu n'amagye ga FARDC bagenda maaso n'okubeera nga bakola omulimu amagye ga Rwanda ne M23 ebyabwe si birungi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kkiriza tujjewo akalango nsobole okusosootolera awatali nsonga yonna egenda maaso n'okubanga etusumbuwa ngenda kgenda mu ggwanga lya Congo mu kitundu ekimanyiddwa nga wa Rubaya mu North Kivu abawazalendo kye bagenda maaso n'okubanga beetaayiza waliwo territory emanyiddwa nga Masisi n'ebyalo ebirala aba M23 nga bayambibwako Rwanda we babadde baasiisira nga kakati babafulumizza abamu bakwatiddwa ngenda kulaga katambi awo baagala kuba bali mu kubalayiza mwano naki mu ggwanga lino n'ebigambo ebirala byogenda okuwulira ku mukutu guno oluvannyuma lw'akalango kano. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ate era naddala gw'ajja mu comment section n'oteekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako ate naba kubanga okikola kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata akade ka notification gendako mu comment section teekamu obubaka oba oyina kibuuzo oba oyina nsonga gye wandyagadde twogereko oba oyina kiki kyonna tujja kubanga ate tukyogerako tukuleetera ensonga zino ez'eggwanga erya Democratic Republic of Congo olw'ensonga twagala obeere ng'obeera updated ogenda maaso n'okutegeera ebiva side eyo ngera bwe nakugamba nti ebiva saidi eyo bitukwatako mu ngeri emu oba endala nakugamba era ntera okukikugamba nti eggwanga lya DRC lisalawo kinene nnyo mu kukyusa obuyinza oba mu ngeri obuyinza gye bunaakyukamu mu mawanga agagyetoolodde
era olutalo luno lugenda maaso wakati wa M23 n'eggwanga lya Congo era nalwo lusalawo kinene nnyo ku mawanga gano n'ezi gavumenti ezeetoolodde eggwanga erya Democratic Republic of Congo lw'ensonga nti owulira eggwanga lya Amerika lisembera ezo sanctions z'owulira ze bateeka ku Rwanda n'amagye gaabwe ne Joseph Kabila n'abalala ezo sanctions newankubadde nga bazitadde ku abo naye ne banywanyi baabwe zibakosa era gye zikoma okubakosa zongera okuba nga zinafuya obuyinza bwabwe n'ebbanga lye bagenda okubeerawo nga bakalakata bannansi b'amawanga ago njogera ku ago ageetoolodde eggwanga erya Democratic Republic of Congo out of which n'eggwanga erya Uganda naffe tulina ensalosalo ezisinga obungi n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kitegeeza bino bitukwatako twetaaga okubimanya yensonga lwaki ngenda mu maaso n'okuba nga mbikuleetera Paulo Kagame tutagamba mumanyi ani mukwano gwe ennyo naddala mu bakulembeze abeetooloddewo kiba kitegeeza bwe banyiga oli noono naye abanyigiddwa mu ngeri emu oba endala kakati ensonga lwaki tukuwa Paulo Kagame tutagambwa twagala otegeere nti kyowulira tukuwa ku Paulo Kagame ebiseera ebisinga kiba kyagala okufaanaganira ddala n'ekyo kyetugenda maaso n'okuba nga tukuwa ate ku sayidi endala oba kyetwandibadde tukuwa ku sayidi endala nga bwe ngenda maaso n'okuba nga ate nkutegeeza tuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ewali olutalo lugenda maaso n'okuba nga luyinda era njagala okutegeeza nti aba wazalendo wamu n'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bagambibwa okuba nti ebbanga lye bamaze nga bakuba emmundu ebbanga lye bamaze nga bateeka akazito kuba M23 bino tebibasaze newankubadde nabo babakubamu naye tebibasaze olw'ebiwandiiko n'obutambi bw'engendo ogenda mu maaso n'okuba nga nkulaga kati wulira okusinziira ku sources ez'enjawulo era nga zonna ngenda zikuwa nakugambye tukolagana nnyo n'omu ku basajja abatuwa information amanyiddwa nga Daniel Michombero atugamba bw'ati Wazalendo fighters regain control of several M23 RDF positions and advance on mining town of Rubaya. Wuliriza bwe twogera ku M23 RDF kano kaba kabinja oba coalition oba kwegamba gwe mukago batuguyite mukago abalwanyi aba M23 abayekera sijana bayita abalwanyi abayekera ba M23 bakolagana buterevu n'amagye ga Rwanda eno RDF gye bayita Rwanda Defense Forces ge magye ag'eggwanga lya Rwanda bagenda maaso n'okukola ekyo kye baasayininga okuyimiriza mu ndagaano ya Washington Peace Accords kakati wano batugamba nti wadde baasayininga era bateeka omukono ku ndagaano eyo bakyagenda maaso n'okuba nga ate bakola ebyo era bakubwa bukubwa kati Kongo yasazeewo kati katukube bakube ate oba sanctions temuziwulira kyokka ate mu kubakuba bagenda kuba bakamalo bakuba babasaanyizaawo ate n'eggwanga lya Amerika lireete sanctions endala onaawulira kakati wuliriza batugamba bano benjagala okulaga oba bembadde nkulaga wano be bawazalendo balwanyi bantu ba bulijjo beewaayo okukwata emmundu bagende mu nsiko balwanirire gavumenti yaabwe. Violent clashes pitted Wazalendo fighters against the M23 RDF rebels from May 23rd to date in several villages in the Masisi territory in North Kivu. Abalwanyi bano abawazalendo bakubaganye non-stop emmundu ebadde eseka obutayimirira okuviira ddala nga 23 omwezi guno nga bakyagenda maaso n'okukubagana era basobodde okukuba ekikopo n'okukuba emmundu n'okekeza ennyago ne baba nga basobodde okufutubaza aba M23 nga bali wamu n'amagye ga RDF ne baba nga babagobye mu bitundu ebimu naddala mu territory emanyiddwa nga Masisi territory esangibwa mu North Kivu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Batugamba according to consistent local and security sources, the Wazalendo recaptured the positions of Ntete, Showa and Burora located in the Buabo and Nyamaboko 1 groupings in the also Banyungu sector. After several hours of fighting, the M23 rebels, supported by elements of Rwandan Defense Forces RDF, were reportedly forced to retreat from certain forward lines. Wuliriza bino babadde ku front line amagye ga Rwanda nga gayambako aba M23 bakubaganye n'abalwanyi ba Wazalendo abantu ba bulijjo abalwanirako gavumenti ya Felix Tshisekedi. Okusinziira ku statements ezifuluma era n'abawangalira mu kitundu ekyo bagamba abawazalendo bawambye positions oba regains oba recapturinze kwega bazzeemu ne beddiza
positions zino wammanga mu byalo bino wammanga waliwo ekyalo kye bayita Ntete ekyo bakizizza bakijjeeko aba M23 ne Rwanda waliwo kye bayita Showa ekyo nakyo bakibajjeeko ne bakyeddiza n'ekitundu kye bayita Burora nga bino bisangibwa mu bitundu ebimanyiddwa nga Buwabo ne Nyamaboko wano bino bamaze okubyeziza kati biri ku side oba mu mikono egya Wazalendo. Bwe njogera ku Wazalendo kiba kitegeeza biri mu mikono gya gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'ekulemberwa Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine atuula e Kinshasa wano Kagame aba aluuzinze. Wuliriza kigambibwa nti bano aba M23 nga bali supported n'eggwanga lya Rwanda bawaliriziddwa okuritreatinga n'okusala endalinga ne badduka ku front line kwe babadde nga bakuba emmundu kubanga abaana ba Wazalendo babakubye amasasi ne baba nga babasinziza amaanyi bano ne basobola okuwanika era musajja mukulu ebintu ne byogera ogenda maaso n'okubanga bimutabukako. A general panic is currently gripping Rubaya, a strategic mining town in the Masisi territory. Since May 17th, clashes have intensified in Katoi sector, and the Mofuni Chibabi groupings, where the Wazalendo are multiplying offensives against M23 positions. In Walikale as well, the rebels have been dislodged from 2 villages now secured by Wazalendo. Wanono kino kiba kinene nnyo era kiba kitegeeza Kagame aluzinga kinene nnyo kubanga bakugambye okusinziira kubiva mu saidi eyo okweralikirira kweyongedde kwani ku saidi ya M23 n'amagye g'eggwanga lya Rwanda bali mu kweralikirira era bali mu kutya tebamanyi kiddako olw'ensonga nti ebimu ku bitundu ensonga lwaki bagamba strategic locations zino oba strategic towns nti ze zirimu ebyobugagga eby'omu ttaka ebisinga obungi of which babadde babisima bibayambako sente zivaamu zibayambako okuvujjirira olutalo lwabwe. Kati kitegeeza bwe babibawambako baba banafuwa financially baba banafuwa strategically baba banafuwa n'ebyokulwanyisa olw'ensonga babadde bafuna sente nnyingi nnyo okuva mu byobugagga eby'omutaka bye babba mu bitundu ebyo. Kakati kigambibwa emmundu ebadde eseka mu bitundu ebimanyiddwa nga Katoyi sector mu Fyupi Kibabi groupings Wazalendo egenze maaso n'okubanga abasajja bakubye emmundu ate nga n'obungi beeyongera. Kino ne kibasukkako aba M23 ne basobola okubanga basobodde okuwanika abamu ne badduka mu kitundu ekimanyiddwa nga Walikale era nakyo kigambibwa okuba nti abayeekera badduse aba M23 nga bayambiwako amagye ga Rwanda basobodde okudduka ku byalo bibiri birambirira nga kakati we twogerera biri mu mikono egya Wazalendo. Nakugambibwa owulira nga njogera ku Wazalendo manya biri mu mikono gya Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine akulembera eggwanga erya Democratic Republic of Congo awatali na kubuuza embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubanga etambula. Njagala okutegeeza ti bino ebintu bikalubyemukko amagye ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gatandise ogenda maaso n'okukola ebikwekweto ebitali bya bulijjo ngenda kuwa ekiwandiika awo ogenda kutya wabula wulira ensonga lwaki okweralikirira kuli waggulu nnyo naddala ku sayidi eya M23 eya Paulo Kagame Rutagambwa. Kigambibwa nti ekitundu kino kya nkizo nnyo era wano batugamba the mining town of Rubaya in North Kivu is primarily flashpoint in the conflict involving the M23 group, Rwanda Defense Forces and the Democratic Republic of Congo because it controls 15% of the world's supply of coltan and half of the DRC's total coltan exports. Wuliriza ekitundu kino kitegeeza M23 bagitemya amagulu n'emikono wenjogerera ebintu si birungi oluvannyuma lwa kino ekigenze maaso n'okubanga kibatuukako nga si kya bulijjo era nga kiyinza okubabeerera ekizibu ennyo okusobola okudda engulu naddala bino nga bigenze maaso n'okubanga biggwa. Bakugamba ekitundu kino ekimanyiddwa nga Lubaya mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo tuli mu North Kivu olwo gye tuba tusinzidde ogenda maaso n'okubanga tukutegeeza. Batugamba nti kino kye kimu ku bitundu ebisingamu ebyobugagga eby'omu ttaka naddala ekyobugagga ekimanyiddwa nga coltan era nga batugamba nti ebitundu 15 ku buli 10 15% ebya world's supply of coltan biva mu kitundu kino ekimanyiddwa nga Rubaya. Yensonga lwaki kino ekitundu bakirwanira nnyo naye nga ate kakati kiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wandyebuuziza kakati ate Rwanda ebeeno nayo ki? M23 eyambibwako Rwanda kati Congo bwebe kibasuuzizza ate mu ttaka lyayo kiba kitegeeza akaabwe kaweddemu. Since the M23 rebels seized Rubaya, the town has become a financial backbone of their military operation. Oluvannyuma lwa M23 we yawamba akatundu kano aka Rubaya kabadde kafuuse financial backbone okufandinga olutalo lwabwe
era babadde bafuna ssente nnyingi nnyo okuva mu kitundu kino, y'ensonga lwaki babadde balwana nnyo okulaba nga basigaza kontro ey'ekitundu kino. Wabula Lubaya wenjogerera erabika etandise okubava mu mikono, kubanga amagye ga Congo nga gali wamu n'akabinja ka Wazalendo bagambye okuba nti ku mulundi guno tebatudde, era emmundu egenda maaso n'okuseka, babasuuzizza ebyalo ebisinga obungi. Uliriza. According to the UN Group of Experts report, M23 collects at least $800,000 per month by imposing $7 per kilo tax of all coltan produced and traded. Uliriza. Bano bachali aba M23 nga bayambiwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda, babadde kye bakola bagenda mu katundu kano ne bakwata ssebo nga be basolooza omusolo, era mbu nga baateekawo ku byobugagga eby'omu ttaka buli kampani ebisima buli kilogulamu emu bweti eya coltan gyefulumya, ng'aba M23 ssebo baakolawo ka gavumenti akaabwe, era oba bakolawo administration eyaabwe mbwe nga ssebo basolooza $7 per kilogram of coltan, nga basolooza ng'omusolo ku bana abayiikula ekyobugagga kino, era nga kigambibwa nti buli mwezi M23 ne RDF ba Rwanda Defense Forces babadde bakuŋŋaanya $800 ejja $, buli mwezi. Ezo sente nnyingi nnyo zibadde zifacilitating olutalo, era ne boolaba bakotesa emitwe nga beeraliikiridde nti Congo kana akantu bwekeddiza biba si birungi ku sayidi yaabwe. Kakati sente zibadde bakuŋŋaanya y'ensonga lwaki babadde bafiirawo mu katundu ako okubeera nga tekatwalibwa. Tuli ku kitundu ekimanyiddwa nga Lubaya. State-like administration, the rebels have established their own civil administration in Lubaya, complete with a ministry for mineral exploitation that issues permits to local diggers. Nti bana bayaaya ba M23 sebo babadde baateekawo administration yaabwe, civil administration, era mbu nga balina ne ministry evunaanyizibwa ku mineral exploitation, era nga bawa ne permits aba bagenda okulima oba okusigula abagenda okuyiikuula ebyobugagga bino nga coltan. Jukira bakugambye ekyobugagga kino katale k'ensi yonna ebitundu 15 ku buli 100 bibadde biva mu kitundu kino ekimanyiddwa nga Lubaya. Aba M23 kye babadde baamaamira kyonna ogenda maaso n'okubanga bakyetoolola, wabula nga bayambibwako eggwanga lya Rwanda. Wano wuli yakugambira Rwanda olowooza kiki ekigigaana okubeera nga ejja amagye gaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wuliriza. The United Nations, the Democratic Republic of Congo government, and the Western nation state that M23 operates as a proxy backed by the RDF Rwanda to establish an illicit economic pipeline, smuggling corridors. Over 120 tons of coltan are systematically moved out of Lubaya every month across the border into Rwanda. Uliriza. Babadde babba ekyobugagga kino coltan, njera kana katubadde bakafuula smuggling corridor. Babba ebyobugagga bano bachali aba M23 nga bali wamu n'eggwanga erya Rwanda. Paul Kagame Rutagambwa y'ensonga lwaki tayagala ku withdrawing kuva side eyo. Tani 12 eza coltan zibadde zibbibwa systematically nga zitwalibwa mu ggwanga erya Rwanda, eyo no nga gye zisinziira ogenda maaso n'okuba nga zitundibwa. Supply chain contamination. UN experts reveal that smuggled Congolese ore is blended with Rwanda's domestic products. Uliriza. Ekitongole ky'amawanga amagatte n'agamu ku mawanga agali ku lukalu lwa Bulaaya baafulumya reports ez'enjawulo eziwerako, naye nga mu reports zino mulimu ebirumika nti ssebo ebimu ku byobugagga ebibbiwa mu ggwanga lya Congo newankubadde nti bitwalibwa ne bikukusibwa mu ggwanga lya Rwanda, naye ate Rwanda ebibrandinga nga yebi kugamba their domestic products nti bifulumye mu Rwanda, naye ng'ekirombe ky'ebyobugagga kino yadde ekimu bwe kiti mu ggwanga tekiriiyo, mu Rwanda tekiriiyo. This allows the minerals to enter international markets, rendering it the largest contamination ever recorded in mineral supply chains in the Great Lakes region. Rwanda ebadde efuna ebyobugagga byetosobola na kunnyonnyola okuva mu bitundu bino ebyenjawulo, wabula wenjogerera ebintu bitandise okugenda maaso n'okubanga bibatabukako. Abawazalendo n'amagye ga Democratic Republic of Congo batandise okugenda maaso n'okubanga babasuuza kumpi buli kimu, era kakati wenjogerera abawazalendo bagenda maaso n'okwolesa obukugu n'okwolesa essanyu lye bafunye nga bagenze maaso n'okubanga bafufuggaza n'okusesebbula n'okusaanyaawo akabinja aka M23 mu bitundu ebimu ebisangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Lubaya. Toujours charge la moto ti likolo. Elle est là toujours likolo. Yo!
Moto likolo. Kakati ekitundu kino ensonga lwaki bakirwanira nnyo era ne Paulo Kagame Rutagambwa naye alinga atayagala kukifuluma kigambibwa okuba nti n'eggwanga lere nnyini babadde bafuna akasente kangi nnyo okuva mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo mu kitundu kino era nga bakozesa akabinja kano aka M23 kakati akatandise ogenda maaso n'okubanga kakubwa era golodi ebyobugagga eby'omu ttaka ebisimibwa mu kitundu kino kigambibwa okuba bibadde biyamba nnyo eggwanga lya Rwanda kyokka nga tebiva mu ggwanga ddala kakati aba M23 nga bamaze okukubwa teweebuuza lwaki oba teweewuunya lwaki Wazalendo ne DRC basobola okucelebratinga nga bamaze ogenda maaso n'okuba nga babatuula ku nfeeto olw'ensonga kye bacelebratinga bye by'obugagga oba bwe bugagga oba bumaze okuba nga budda mu mikono egya gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. At the Rubaya mine in eastern Congo, hundreds of men are working to extract coltan, a mineral essential for the production of the world's cell phones and laptops. These minerals are at the heart of the decades-long conflict, with Congolese authorities alleging that the Rwanda-backed rebels that control the mine are illegally profiting off of the country's mineral wealth. Tunazipima vile, hatuwezi jua kama zinaelekea wapi. Tunaona mabosi wanakuya wanakupokelesha mafuta wanabeba mali. Sisi hatujui kama zinaenda wapi. Haitusaidie kitu. Jua nini? Undenda sikia telefone tekino inatengenezewa mkorte yenye tuko natumika hapa. Lakini sisi wengine yenye tunaitumika hatujui tuveku kitu. Nchi mzima inajua kama dunia yote mzima inajua kama korte telefone inatengenezewa mkorte yenye inatoka hapa kwetu. Lakini sisi wengine angalia kisi tuko tunaishi hapa. The U.S. is now in talks with Congo, offering to help ease the conflict with Rwanda in exchange for access to the minerals powering the world's tech. Kati ekyewuunyisa Rwanda ekyobugagga kino coltan kyebba tebakibba kukitwala nti bo bakikozese wabula bakibba ne bakitwala ne bo ne batunda ne bagenda maaso n'okubanga bafunamu obugagga obw'ekitalo. Ekyobugagga ekyo kyetwogerako kye bayita coltan kikozesebwa mu kukola amasimu, laptops n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Ekyo ekyobugagga kye bayita coltan mu ggwanga erya Congo kigambibwa okuba nti Congo yeesinga okufulumya ekyobugagga ekyo ekimanyiddwa nga coltan wabula akatundu kano kokka Karubaya nkugambye kafulumya 15%. Jukira sikugambye Congo yonna. Congo yeggwanga erisinga okufulumamu ekyobugagga ekyo ekya coltan. Kyokka ate akatundu kano ke baagala ke bali mu kukubaganiramu M23 ke batandise ogisuuza Karubaya kagambye okuba nti koko Karubaya yokka eproducinga 15%. 15% ey'ekyobugagga ekyo ekimanyiddwa nga coltan. Kakati y'ensonga lwaki Wazalendo bwe bagenze maaso n'okubakuba ekyamazima wabaddewo ogenda maaso n'okujjaganya kubanga buno obugagga Rwanda bwe badde yabba oba bwe badde egambye okuba nti bwe badde bba buyinza okuba nga butuuse ku nkomerero okubanga okubba okukulabika kutuuse ku nkomerero yaakwo. Wuliriza kati nga wetwogerera abayeekera bano aba M23 nga bamaze okukubwa n'abantu ba bulijjo baliko bye boogera era nga okwetoolola ekitundu kino kyonna ekya Rubaya tawuni eyo nga bamaze okuba nga babafufuggaza. Njagala okutegeeza nti embeera tesigadde kyekimu waliwo ebitandise okukyukamu abantu balabwako nga bakyali balinga n'abatya ku street n'ebintu ebirala ng'era bw'obimanyi. Tawuni ebadde yawambibwa ebaddemu obukuumi bulala ebaddemu emmundu za bika birala ate kati muyingiddemu ebirala. Paulo Kagame Rutagambwa M23 bali mu kukubwa bubi nnyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wano bayite Rubaya. Hewa iko full, makini simu haiko mwingine kabisa. Unaona wapigisi wakatoka kule chini wakapanda wakimbia macho Wazalendo wanakaribia huko. Hewa kabisa, hewa iko full. Ziko za wakimbizi zile kule ni moto Mungu yeye ndege kabisa. Ele como centro ya Rubaya sai aja sio akiza Wazalendo wanakwazika moto sede zomba katika Rubaya ndani. Sasa mbele mfike Kashe mlikuwa wapi? Nilikuwa tu pale Kashe kwa defense mbili. Kulikuwa kompani na kulikuwa etat major. Nilikuwa kwa kompani ali njoko walitupiga wakapiga na etat major shi wote tukakimbia. Depuis jana. Sawa. Huyu naye ni PMF habari. Wewe unaitwa nani? Nani? Divina Usifeze Rari. Unazaliwa wapi? Nyawaronga. Nyawaronga.
Unamaliza miaka ngapi mkeme 23? Namaliza miezi mbili. Na wewe ulienda Kachanzu? Ukaenda Kachanzu? Ulikuwa unatumika tu Kashie? Sia tulifika Kashie na wanatutosha Bushaka. Nana alibatosha Bushaka. Nyie ndio mulijiletaka. Embeera nga bweri mu kitundu ekimanyiddwa nga Rubaya. Nakugambye kino ekitundu kino kijjuddemu ebyobugagga eby'omu ttaka by'otamanyi na muwendo. Sinnaba nno okusomera kiwandiiko kunnyonnyola bino ogenda kutegeera lwaki abayekera ba M23 bagenda maaso n'okuba nga bafiirawo newankubadde nga bakubiddwa, era njagala okutegeeza nti ekitundu ekyo kirabika kinaatera okuddira ddala completely mu mikono egya gavumenti y'eggwanga erya DRC. Akumanya bakubiddwa waliwo abalabiddwako nga batandise okubeera neutralized. Era amaje nga bano bengenda okulaga agamu maje ga Rwanda bali mixed, mulimu aba M23, mulimu amaje ga Rwanda RDF, Rwanda Defense Forces, nga bawanise ne babatuuzaawo ne babagamba kakati tuwagala mubeere nga mudda ku side eno ku mpaka, oba mwagala oba temwagala. Nga kino kyongera okulaga nti Paulo Kagame Rutagambwa ekyamazima ebintu tebigenda mutambulira bulungi naddala mu nnaku eziddakaawo ezitali nnyingi nnyo. Wano njagala okutegeeza nti amaje aga Rwanda oba kye tuyita Rwanda Defense Forces nga bali wamu n'aba M23 bamaze okubeera neutralized by Wazalendo, nga Wazalendo eri supported by FARDC, amaje g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ndoza kankuwa akatambika newankubadde nga olulimi lwakubojjabojjamu naye at least osobola okitegeera babadde babakutte babatadde awo bali mu kuboogeza akana n'akataano babalayiza babadde bamaze okuwanika abamu nga bakutte bakwate maje ga ggwanga ddamba aga Rwanda RDF balabe. Ula anahusika na vita Jenerali Mutayo, mko nasikia? Ndio kikundi iliwabamba. Ule tu atapenda tugombane, tutabashika tu, tutaendelea kuwashika. Rwanda inawadanganya na haitafanya kitu. Kongo ni yetu. Haitafanya kitu juu Kongo ni yetu. Na wale wanawatia muwapatie shauri, watapata tu media, muwape shauri, bataangalia jinsi mumebambiwa, muanze wape shauri. Mtawapatia shauri gani? Ya muhimu hakuna mwana gombanaka na baba yake. Na wengine usigombanishe burongo yenu. Nye mutakamata burongo yenu komisa iko ya Rwanda. Wengine wako na zola makuta Marubaya, Mabukavu, Magoma, na nyinyi mko na zola Masasi. Ndio chakula yenu. Mnakufia nini? Bure. Bure. Profit gani mko napata mwa hivi mko hapo? Wengine kazi yao ni kuhesabia mamakuta. Mamilioni na mamilioni, na nyinyi mko nakufa. Na nyinyi mko nakufa. Sasa ndauliza hivi, kwetu tumekamata nyinyi bapata maiti ni yapata namna gani? Maiti ni yapata namna gani? Kwenye tumeshika nyie freto mzima, maiti ni yapata gani? Na wengine wako kwa shefu yangu seti. Tuko na seti ya inafungiwa hapa kwa shefu yangu, itaongezea munyu. Mwana sikia inakuwa ngapi? 38. Inakuwa ni kompanyi kwenu, si ni kompanyi? Lenjo mnasema kompanyi kwenu, kompanyi mzima na kompanyi nyingine ilikufa, wala kumekufa mbili. Ase mko nagombana vitu gani? Migombanio gani ye mko? Sipokuwa kubadanganya. Okay, sawa. Chakula mko napata, magonjwa wako natunziwa. Sawa. Tumalizia pale basi. Okay. Kati sebo abo boolabye nga babatuuzizza babagamba ekyokukola maje ga Rwanda M23 naye nga mujjudde amaje
ag'eggwanga erya Republic of Rwanda aga RDF oba kye tuyita Rwanda Defence Forces bakwatiddwa bateekeddwako mu mbeera bwetyo era nga babadde baffeffettebwa bagenze babajja mu buyumba gye babadde baakola eyo nga bagenda maaso n'okuba nga babwekukumamu amagye g'eggwanga erya Congo nga gayambako aba Wazalendo nno bano bantu ba bulijjo naye omulimu gwe bakola gwegwo bagenda babakukunula abamu babukuba inkebete ne babajja ku front line abalala babalumba mu buyumba ne bagenda maaso n'okubanga babufeffetta ne bakwata omu ku omu gwe bafuna abayekera baba tebasobodde kufuna intelligence kyabasajja bagenda kulumba kyokka nga bakyalwanagana naabo nga ne mu bbanga drones zifuuka drones ekikwekweto bwe kijja kibakuba ne kigenda maaso n'okubanga kibasanya era embeera mu kitundu ekimanyiddwa nga Rubaya ekyagenda maaso n'okubanga ekyeraliikiriza naddala abo abali ku side eya M23 obuyumba bonna bulabiddwako ekitundu kyonna kirabiddwako nga kiri mu mbeera ya kiyongobero olw'embeera egenda mu maaso mu ggwanga eriyo. Hapa tuko Lubambo. Hii ni mugini ya Lubambo waliunguza, ilikuwa nazibitiwa na AFC M23. Walipofika hapa waliunguza manyumba zote, nikisani mnaangalia hakuna nyumba kabisa ibakia. Ikiwa nzima zote walichoma. Anza ona wakazi njoo wanaanza rudia. Lubambo lokalita Rukweti groupement Bashari Mokoto. Na kabisa mugini wote waliunguza. Wakati walikuwa nazibiti hapo walipoondoka waliacha mugini wakirunguza kuua watu. Mwingine sijue manyumba kabisa zote nikizani washarunguza hakuna nyumba ambayo moja inabakia. Wakaaji hao wanaanza rudia kiona manyumba zao kabisa zimebaki zikichomwa, kuna hata nyumba moja iliyobakia. Hata na masomo walibomoa. Vinakadiria masomo nani waoneshe. Lubambo yote kabisa hii Ndurumo ayeti walichoma hakuna hata nyumba. Tuli mu ggwanga la Democratic Republic of Congo embeera buli lunaku olukya egende etabuka n'okukyukira musajja mukulu Paulo Kagame Rutagambwa kakati njagala okutegeeza ku information evira ddala mu kitundu ekyo otegeere butya ebintu ebigenze maaso n'okubanga bimutabukako okusinzira ku kiwandiiko nga kino kifulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga Extra Africa official website nga batugamba Wazalendo capture several M23 RDF positions near Rubaya. Uliriza Wazalendo fighters recaptured strategic positions from M23 RD akakantu kawulirize nnyo. M23 RDF M23 kabinja kabayekera RDF majega Rwanda. M23 RDF ba Rwandan backed M23 forces in Masisi raising pressure on rebel controlled Rubaya mining areas. Ekitundu ekya Rubaya kakati waliwo ekitundu wa territory manyidwa nga Masisi babakubye ne babafufugaza ne basobola ogenda maaso n'okubanga bakifuluma. Kakati we twogerera obunkenke ne bweyongera ku sayidi ya musajja mukulu Paulo Kagame Rutagambwa era n'atandika okufumba omutwe kikyazzaako naye ng'essaawa yonna buli wawulira nga tukuwa bino ebiva mu ggwanga lya Congo manya bumanya musajja mukulu ebintu si birungi era embeera eyinza okumutabukako biyinza okudda nga bigenda kudda bulala ate buli wawulira neiba nga afiirwa omanya waliwo ekijja ekitali muntu. Wazalendo fighters have regained the control of multiple strategic positions from M23 rebels and their Rwanda Defence Forces RDF allies following intense fighting over the weekend, dealing a notable setback to the rebels in the Masisi territory. Batugamba abalwanyi ba Wazalendo bazzemu okuligeninga bazzemu okweddiza okukwata control eyebitundu ebimu multiple strategic positions okubijja kubayekera ba M23 nga bali wamu n'amagye ga Rwanda Defence Forces oluvannyuma lw'okulwanagana okubadde okw'amaanyi nnyo okuviira ddala mu weekend nga bakubagana era nga kigambibwa okuba nti kino kitali bata setback baddiridde bano aba M23 ne Rwanda mu kitundu ekimanyiddwa nga Masisi territory okuliraana Rubaya ewali ebyobugagga eby'omu ttaka eby'amaanyi nga ekyobugagga nga Coltan nga bwe nakugambye. According to local and security sources, violent clashes erupted between May 23rd and 24th, 2026 in several villages within Buwabo and Nyamaboko, one groupings of the Oso Banyungu sector. After hours of heavy combat, Wazalendo forces successfully recaptured the positions of Untete, Showa and Burora, forcing M23 RDF elements to retreat from forward lines. Oluvannyuma lw'emmundu okubanga ebadde eseka
okumalira ddala akaseera akawanvu essaawa eziwerako kyakakasiddwa nti bano aba Wazalendo basobodde okusinga amaanyi aba M23 nga bali wamu n'amagye ga Rwanda ne basobola okubawaliriza okuretreating okuva mu bitundu ebimu okuli ekitu byalo oba ebitundu ebimanyiddwa nga bitundu nga Ntete, Showa ne Burora. The advances okusinziira ku kiwandiiko kino nga bagattako wano, the advances came amid a broader offensive by the young Congolese volunteers who have intensified pressure on M23 positions since 17th May in the Katoi sector and the Mopfunyi Kibabi groupings. Wazalendo fighters have launched repeated attacks, creating a significant concern in Rubaya, a key mining town that serves as major revenue source for the rebel war economy. Aba Wazalendo bakubye mundu okumalira ddala akabanga naddala mu kibayise Katoi sector ade Mopfunyi Kibabi groupings. Abawazalendo bakubye mundu bakoze attacks ez'okumukumu ne bagenda maaso n'okubanga bateekawo embeera era aba M23 bwe bato ne bawalirizibwa ogenda maaso n'okubanga badduka basobole okubanga bataasa obulamu. A sense of panic is now reported in Rubaya as residents brace for further escalation in the neighboring Walikale territory. Wazalendo forces have also destroyed M23 rebels from 2 additional villages securing those areas. Uliriza nti waliwo obunkenke obweyongedde okutya n'okweraliikirira mu bitundu ebimu bya Rubaya ebigamba okuba nti aba M23 gye bakyali n'abantu babulijja abamu abagamba okuba nti bawangalira bagamba essaawa yonna ekijja si muntu bo basensinze olw'ensonga bakirabye ekigudde mu Walikale si kya bulijjo era bakimanyi bulungi nti bana abaana ba volunteers aba Wazalendo ekyamazima emundu gye bakuba tebasobola kukkakana nga temaze kusaanyaawo kabinja kano ka M23 kakati bali mu kutya bagamba kiki ekigenda maaso n'okubanga kiddako. Uliriza. In response to the deteriorating situation, M23 RDF commanders are urgently reorganizing their troops. Nti bano mu kugezaako okwerwanako amagye ga Rwanda nga gali wamu n'akabinja ka M23 mbu ssebo nabo bali mu kwereorganizinga bali mu kuddamu kwetegeka mbu nabo bagende maaso n'okubanga basinziira buto kitegeeza okukubagana kukyagenda maaso n'okubanga kweyongera. On Monday morning, May 25th, 5 trucks carrying RDF elements withdrawn from positions including Shonyi, Mashango, Rubwe Sud, Kojo, Rubona and Kashavu were observed gathering near Kitshanga before heading towards Rubaya to bolster embattled fighters who have been under sustained pressure for over a week in the Katoi sector and the Mopfunyi Kibabi grouping. Uliriza. Kumande kumacha olunaku olwajjo nga 25 ebimotoka 5 bi trucks byalabiddwako nga bijjuddeko abalwanyi ba RDF ab'amagye g'eggwanga lya Rwanda nti nga bino byolekera obanga bigenda maaso n'okubanga withdrawinga mu kitundu ekimanyiddwa nga Shonyi, Mashango, Rubwe Sudi, Kojo, Rubona and Kashavu nti bano balabiddwako nga bawithdrawinga badduka ebimotoka 5 nga bijjuddeko amagye ga Rwanda byalabiddwako nga bidduka nti era ebimu ne bigenda n'okulumba ekitundu ekimanyiddwa nga Rubaya ebitundutundu ebyabaddemu aboonone abanafuye abakubiddwa nti nabo bagende maaso n'okubanga babataasa babajjeyo mu bitundu ebyo. Control of mining areas remain a central driver of the fighting. Wazalendo gains around Rubaya could disrupt M23 supply lines. Uliriza. Aba M23 balemedde mu kitundu kinera nga baga nti beba kinako control ekiwa Rubaya kirimu ebyobugaga eby'omutaka kati Wazalendo okusembera awo kibatadde mu mbeera y'okweraliikirira bagamba buno obutundu obutono ennyo babadde basigazza ogenda maaso n'okubanga bakontrolinga ebyobugagga byawo ate nga bye bibayambako ogenda maaso n'okubanga bakuba enkebete bali mu kweraliikirira bagamba Wazalendo kesembedde ate olwo amagye ga Congo we ganajja tugenda kuba tuzaako ki ekyamazima obunkenke bugenda maaso n'okubanga bweyongera ebyokulwanyisa byabwe ebimu birabiddwako nga byasuuliddwa n'ebigambo ebirala bikyagenda maaso n'okubanga byogerwa mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo mukutu gwa Red Zone TV byonna tukyagenda maaso n'okubanga tubikutuusaako aba Wazalendo ebigambo bigenda maaso n'okubanga bitambula onaawulira tuli mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Mzee jambo. Jambo. Wewe njoo nani? Generali Obedi Ngabo Patrick. Muma gani? CRD. Wewe ni FDLR ni mzalendo? Mimi ni mzalendo mkongomani. Bwana tunaona kwa marezo sosio kuko habari kama wewe ulishakufa. Bado mimi siwezi kufa ovyo ovyo.
Asiyamaliza vita ya nchi Temera. Hautakufa? Takufa kama nini? Mungu ndio mwenye yuko anaweka uzima yangu jamii. Sasa ambao wanasema sasa ulishafariki, unaweza ambia nani? Unaweza ambia nini? Watu ambao wanasema mimi nilifariki wanadanganyika kamera. Kwa sababu mimi ningali kulinye de front, ningali napigana na wajinga wahuni, yani wa M23 ambao wanatesa wakongomani bila shida yoyote. Sijue kama wanatafuta nini mwinchi yetu ya Kongo. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.